webijidde eggwanga eri Amerika lyamaze dda okubanga likisiinyaako nti ligenda kuyingirira mu nsonga z'okulingiriza ddala enkwatagana wakati wa gavumenti ya Uganda n'abayeekera aba March 23. Amerika egamba nti ekyo kitaddeko nnyo eriiso okumanya amazima agali mu kintu kino era nga bamaze dda okukola enteekateeka esisinkana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni babeeko ne bye bamubuuza ku nkolagana Uganda gyekolaganamu n'abayeekera bano aba March 23. Twakasooka okuwulira nga mutabani w'omukulembeze atugamba nti abo ba Luganda ba Brazza si batujju teri abakwatako. Kakati gavumenti ya Amerika batugamba nti bamaze dda okulabikanga bayita Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okusisinkana akakiiko wali ak'eggwanga eri Amerika n'akakiiko ak'amawanga amagatte United Nations Sanctions Committee bagenda sisinkana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okumubuuza n'okwongera okuleeta obujulizi bwanannyonnyolako obulumika nti Uganda ekwatagana n'abayeekera bano aba M23 era nga batugamba nti alipoota ya FBI yamaze dda okulabikanga mu meeting eno egenda okubanga eteekateekebwa. Alipoota ya FBI yamaze dda okulumika Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne baakolagana nabo nti beenyigidde mu buli bw'enguzi obw'ekika ekyawaggulu wano mu ggwanga erya Uganda. Bagamba nti byonna ebinaagenda mu maaso aba Congress bamaze dda okulabika nga bateekateeka ebbaluwa esaba Pulezidenti w'eggwanga erya Amerika okutulawo enkolagana wakati we ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni songa si webikoma okuteeka abanene mu ggwanga erya Uganda okubateekako nati oba okubateekako envumbo ez'enjawulo mu nkwatagana gye basobola okuba nga bakwataganamu n'eggwanga erya Amerika. Batugamba nti sanctions zamaze dda nazo okuba nga ziteekateekebwa era nga ebyo bye bigenda mu maaso ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bamusabye asisinkane akakiiko aka United Nations Sanctions Committee boogere ku bigambibwa era baleeta obujulizi bwe bagamba nti buyinza okuba nga bwamaze dda okufunika obulumika nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ali mu nkwatagana ey'amaanyi n'abayeekera aba March 23 abagenda mu maaso n'okuba nga batigomye wali mu ggwanga lino erya Democratic Republic of the Congo. Era nga batugamba nti y'ensonga lwaki Uganda People's Defense Forces UPDF mu Operation Shuja bwe bagenda mu ggwanga erya Democratic Republic of the Congo bayiga bayeekera ba ADF bokka tebannakwata kuba M23. Amerika egamba nti bwe baba nga bonna bakyankalanya munno neibawo lwaki toyamba n'okuba ku M23 ne balabika nga munnaafuna emirembe. Kakati ebigenda maaso katulinde tulabe wa gye binakkira naye nga bategeezezza nti Amerika yamaze dda okuteekateeka n'akakiiko k'amawanga amagatte osisinkana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni abeeko ne byatebya ku nkwatagana Uganda gy'erina ku nkwatagana gy'erina n'abayeekera aba M23. Munnayuganda Remi Bahati yategeezezza nti ebimu ku ebyo ebigenda okubanga bibeerawo
UN Sanctions Committee baagala President Museveni annyonnyole ku nsonga z'abayeekera ba M23. Baagala nnyonnyole ku kyali e Geneva, Switzerland, Attorney General omukulu Kiryowa bwe twamulabanga talina kyannyonnyola ky'amaanyi ku bigambibwa nti Uganda abantu bakyagera mu maaso n'okulinnyirirwa eddembe lyabwe. Batugamba nti ebbaluwa eyawandiikiddwa Congress, Parliament esookerwako wali mu ggwanga erya Amerika, nga baagala abanene e Uganda babateekeko natti ate ne President Yoweri Kaguta Museveni abenga enkolagana esiimulibwawo wakati wa Amerika ne President Museveni. Batugamba nti ebyo nabyo bigenda mu maaso okusinziira ku munnamawulire Remy Bahati. Agamba nti alipoota FBI, Federal Bureau of Investigations, eyamaze dda okulaga nti President Yoweri Kaguta Museveni ne bakolagana nabo bali banguzi abakukunavu. Ebyo byonna Amerika, Remy Bahati agamba nti Amerika alipoota eno ya FBI yamaze dda okulabika nga ate egifunako kopi. Kakati awo ne Zaaka ate wazze n'atugambira nti omukulu baagala mufubutula ku bukulembeze bwa ggwanga lya Uganda nga bayita mu mateeka akawaayiro 107 aka ssemateeka wa Uganda akatumenyaamenyera ensonga ez'enjawulo butya bwe basobola okulabika nga omukulembeze agobebwa ku ntebe. Batugamba nti ebyo byonna byemu ku bigenda maaso wano mu ggwanga erya Uganda, so nga ate ne ku mutendera ogw'ensi yonna. Nyumba